leero nga tusaala. Mbeebazizza nnyo okukuuma obumu, okweyisa obulungi, ne mbeebaza olw'okuba nti omu ku basinze okukuuma ennono yaffe bambala bulungi, abaana ab'obuwala bambala bulungi nnyo, era embeera eyo tugibeebazizza. Era Ssaabasajja Kabaka tuwaddeyo obubaka bwe, yatuwadde obubaka bwe obutongole, naye nga mu bubaka bwa Beene mubaddemu ekyokulaba nti abantu beetaaga okubeerwa. Abantu beetaaga okulaba nti amasomero gaffe gayisibwa bulungi, naddala amasomero ag'omu byalo, era nga Ssaabasajja akubiriza abakulembeze bonna ku buli mutendera. Abantu abo abeetaaga, naddala abaana baffe, amasomero agamu gakyali ga ttaka, gakyalimu okumaala, agamu tegalina na kaabuyonjo. Era Ssaabasajja n'atukubiriza, abantu abamu bali mu matawuni muketteko tebalina kaabuyonjo ennyonjo. So Ssaabasajja Kabaka abadde musaale nnyo, naye nga ebyo byonna byekulungira okulaba nti Ssaabasajja ayagala abantu nga bali balamu. Abadde yeekulungira ku mbeera eyo ku bubaka bwe bwa Yuda eno, ayagala abantu batukubiriza ababeere balamu n'okulaba nti tusimba emiti, obutonde bw'ensi buddemu, kuba byonna ebikola obulamu bw'omuntu. So twagala okwebaza Beene olw'obubaka obwo, era Abaisiraamu basanyuse nnyo olubaka bwa Beene. Tubaagaliza Abaisiraamu akaseera akalungi ku Idi eno, okweyisa obulungi, okukuuma emirembe n'okukuuma ebyo ebibasi